Bw'oba okooye olususu olulimu ebibalabe ng'okooye olususu olulimu ebisolosolo binnamakula ebikanyanya olususu nga luliko ebiyobyo olinga omulwadde wa olukusense wenna olususu lukuyiye eno vidiyo gye weetaaga. Jangu otule ku vidiyo eno olabe ki ky'osobola okukolera olususu lwo w'oba oli eyo. Ebintu ebimu bibeera bitono nnyo naye olw'obutamanya ky'ova olaba nga tubeera mu mbeera embi, naye olina okwewaayo n'omanya osobole okwetaasaako ebintu ebimu. Vidiyo ya leero ya lususu. Subscribinga, kwata ku notification bell weeri ngamba akakade kakwateko okanyige nga buli vidiyo yonna gye nteeka ku channel eno gw'osooka okugiraba. Ate raba mbi commentinga, tomanya olunaku luyinza okukya nga gwe munnamukisa gwe tulina okutumirako mu butambi bwaffe. Commentinga tumanye endowooza yo. Mbaleetedde akatambi kano ku biki bye nkozesa ku lususu lwange. Bangi mubadde nga mumbuuza okozesa ki olunaku olwaleero mbaleetedde biki bye nkozesa, ebimu ku byo ebitono however nga nnina n'ebirala bye nkola naye ate basics ebisookebwako mbibaleetedde mu birabe. Tomanya naawe olususu lwe luyinza okusiima n'otandikira ku bino. Tugenda kugendako mu katambi akalaga procedures zonna bitya wembikola, bikolebwa bitya, bitwala bbanga ki, ate era obeere nga otwekuumirako katukomewo. Tugenda kuba nga tukozesa Cosmo Hyaluronic Acid eno foaming face wash. Tugenda kuba nga tugikozesa. Eno nnongwa ekuyambako ku lususu lwo okugula obutuli obw'oku lususu lwo okuba nga lusobola okuyingiza empewo tekako n'okufulumya obukyafu. Bagikozesa bubatya. Ebeera insaanikire bweti nga woolaba ejja bweti, ojjako kaneeno akasaanikira, kuliko kaneeno ka brush, n'ogenda ku face yo n'ogitobya then n'otandika okola bwoti. Onyiga wano ne muvaamu bino ebyovu n'ogenda nga oteeka ku lususu lwo nga nze wendi mu kukola bwoti. Bw'omala oteekako ku face yo ogenda kubanga omassaging olususu lwo in a circular motion. Bwe ngamba circular motion mba ntegeeza ki? Ogenda kubanga okola bwoti nga nze bwe nkola face yonna. Ka brush kano akaliko k'olikuutisa. Teweetaaga kwekuuta nnyo kweggyako lususu. Omassaging twala obuddewo teryakugoba mpaka foomu eno yonna yonna ey'ekyovu ekuyingire mu lususu. Ogimassaaginga yonna yonna n'ekuggweera mu lususu. Ekuyambako n'okutta obuwuka obwo bwonna bu bacterias obuleeta ebitulutututulututu binnamakula ku lususu, bacterias ezireeta embalabe, ebisolo, ebiyobyo ku lususu, obutulututtu obwo bwe mutayagalayagala bwonna ebutta. Tebyerusa, buli omu osigala ku kkalayo. Kano okakola everyday before sleeping. Bw'omaliriza okunaaba face yo ngumaze okuggyamu eri formula, ogenda kubanga okozesa buneeno. Ono oil ogenda bbanga omukozesa ekiro
ng'omaze okunaaba ko foaming yaffe. Then eno serum ogenda kubanga ogikozesa emisana. Osobola ogikozesa ng'eri under makeup oba n'ogikozesa ne ka oil kokka n'ogisiiga ku lususu n'osiigako ne ka oil n'otambula. Kati katukozese ono oil waffe ow'ekiro kubanga gyagenda ne kaneeno ka foaming wash kaffe. Nkugambye bw'omaliriza okumunaabamu kaza face yo obeere nga okozesa oil ono. Eno foaming wash eyina types ez'enjawulo. Abeeru teekako n'abaddugavu. Era omugamba nze saagala kuva mu kkala yange, agenda kuwa ekusuutinga akuweereko oil agenda okuyamba okuteekateeka olususulo ng'era naye tayerusa. Katuteekeko oil waffe tulabe. Aggulira wano ogenda kuggula bw'oti kaggule otandike okukozesa. Oteekako amatondo 1, 2, 3, amatondo 3 gokka gaba gakumala. Era nago ogakolenga bw'obadde okola wali ene a circular motion nga nze bwenkola. Nga nze bwenkoze. Olususu lwonna olusiige. Ka vidiyo tukakoze kiro tetulina mataala bulungi naye kansuubire mujja biraba. Teweetaaga kuteekako bingi, amatondo 3 gakumala. Bwe bati wendabise ba guys. Kaakati w'omaliriza ng'okitumululako kano ka brush bw'oti ng'ogenda okwoza ng'okomawo ng'okazzaako. Kansuubire nti eno vidiyo egenda kukolera birungi byokera. Kansuubire nti nno mugiyizeemu. Amanya nze Sheila Adita. Keep subscribing, kwata ku notification bell nga buli vidiyo yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Mbaagalanya.